Kiri mu Parliament, Abedi Bwanika ategedde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine yani era ali mu kusattira anoonya ngeri ki gy'ayinza musisinkana bw'amwetondere era amutegeeze nti mukulu Mathias Mpuuga Nsamba ye yamuwabya okutuuka okukola bye yakola oba n'okwogera ebitaasanyusa mu matu g'abangi abaali bamutaddemu obwesiga abaali bamulabye nga ayakolako ekyawulo kyakola Uganda yaffe okutambula oba okugenda mu maaso. So baganda bange, mikwano gyange, tuli wano okubajjukiza n'okubategeeza nti pulezidenti w'eggwanga yalondoba na Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ng'ali wamu naffe era ng'atunudde wamu okulaba nga tutwala Uganda eno mu maaso. Bingi tugenda bituukako era tugenda kuba banjawulo. Twongera obajjukiza n'okubategeeza nti agali awamu ge galuma ennyama era tukwataganire wamu tujja kuba nga tukolera ddala bulungi okulaba nga Uganda yaffe etambula ate nga ebeera ddala eyanjawulo. Tuli basiimu nnyo oli yenna alina ekyenjawulo ky'akola, oli yenna akola okulaba nga Uganda yaffe ebaako kye yeeyongerako era nga Uganda yaffe etambulira ddala. So baganda bange, mikwano gyange, Katonda oyo ali waggulu atunuulidde okulaba nga tutereeza eggwanga ajja tubeera mu. Abedi Bwanika asattira bibye, asattire. Twabagambanga nti musajja abawabya nga balowooza mbu tuli mu byakusaaga kati gavumenti ya Uganda Ssenyonyi mwatuula eva wano n'egenda e Rwanda ng'egeze kuba kapiira Ssenyonyi nga yeefudde wa volleyball netusipeninga sente empitirivu obungi ezo nga tazoogerako nga tumutiise ku nnyonyi n'agenda n'amala weeks 2 ali mu volleyball era tugenda kumalayo ennaku 4. Parliament okutuuka mu bantu siggwe Bwanika kugenda ggulu oba Amonge kugenda ggulu oba mwenna kwesitula ne mugenda eggulu. Parliament okutuuka mu bantu bwe buweereza. Obuweereza kasita butuuka mu bantu, Parliament eba etuuse mu bantu. Kyogamba Bwanika omuntu w'eggulu omukyoli yeegomba nnyo okutunulako okusinga okutunula ku mukebe gwa Panado. Yeegomba nnyo okutunulako okusinga okutunula ku butimba bw'ensiri. Yeegomba nnyo okutunulako okusinga bw'anaatunulya omwana we ng'agenda ku ssomero ly'amanyi eritatonnya eririko amabaati, eririmu entebe, eririmu seminti, eririmu embaawo, eririmu abasomesa abasasula obulungi, eririmu ebikozesebwa byonna ebikola essomero. Kyogamba omuntu w'eggulu ayagala nnyo okutunulako okusinga bw'anaatwala mukyala we ng'amututte mu ddwaliro ly'amanyi eribimu obutanda. Tajja kuzaala mirembe asumulukuka ddeeka. Omuntu w'eggulu ayagala nnyo okutunula ku Bwanika okusinga bw'anaatunula ku mwana we ng'amutwala mu ddwaliro naye ng'amanyi gy'amutwala waliyo eddagala n'abasawo balina keya era babasasudde bulungi. Mwe kye muyita Parliament okugenda mu bantu kyeki. Kakati Bwanika bwe weesitula ne banno ne mwesitula ne mugenda ne mwekkata eggulu. Mbolo Parliament ebezze mu bantu kwe kumanya kwe kukomaawo. Singa bakitammwe ze baabaweereramu baaziryamu empuuta oba singa baazikozesaamu ebibasanyusa ku olwo kubanga bakitammwe beerekereza obbaweerera ne bambala obutundu bw'obukanzu obwa Japani ne bambala engatto z'amasanda nga n'oluusi batambulira mu bigere kubanga ku bo mumwe bakitammwe kitaawo nga yalina engatto y'amasanda yali kalekaleko abamu batambuzanga bigere n'ava mu nnimiro n'akuuta akagereke ate n'akatuuza mu ttaka ng'akakuuse bulungi kanyiridde n'amala n'akatuuza mu ttaka talina munazigula sapatu aweerera mwana. Laba gwe yaweerera, laba gwe yaweerera ali ku kibuga afuuse emputte. Twawulidde ne Joel Ssenyonyi yagaanye Parliament okugenda mu bantu. Ogaana otya Parliament okugenda mu bantu? Yiyi Bwanika gwe Parliament era nga Parliament yammwe ne bwevaawo bababuuza achievement yammwe gye yakola kwe kugenda mu bantu nga mwagenda mutyo. Nze omugenyi ateetisse tojja kuba tojja kuyoya emigaati ate gy'otaleese. Kya buvunaanyizibwa ezo z'okozesezza okujja okundaba ziweereze nfunemu kasukaali nyweko. Kakati mmwe mulinga ng'omugenyi atalina kyaleese mu kifo ky'okuweereza obuweereza mu bantu, mu kifo ky'okutwala obuweereza eggulu mu bantu abaakosebwa olutalo lwa Museveni lwe yateekayo mu Joseph Kony.
muli wano kati sente zo zemugenda osasanya senga muzikola mu tteeka eri. Waliwo abaana abaava mu masomero mu COVID-19 nga baafuna embuto. Mubateerewo tteeka bayige ebyemikono, muteekeeyo ebyalaani, muteekeeyo emisomo gy'enviiri, muteekeeyo ebyabwamakanika, abavubuka b'okwo abakuba omusenyu ababeera mu punching bbanga n'okulwana n'omusenyu mbu bayiga bikonde ky'okumala obudde. Mubateereyo ebyo engineering bakanike. Kubanga ssente ze mugenda okukozesa ebbanga lye mugenda okumala eggulu lizimba tteeka abavubuka ne bafuna skills ne bayiga okukola. Dani Bwanika okugenda oyo noone mu nsiko zaabwe oyagala abaana baabwe. Gw'okugenda si kye kikulu era si kye beetaaga, kubanga bwe kibanga kyakugenda kikulu waliyo neeri alabwa buli budde ate nga bagamba yagaba ssente ne balaba bava mu Buganda banona ssente eggulu ne baddayo e Buganda nga bba ab'eggulu bakyali bubi. Tebaagala kulaba mmwe. Abantu b'eggulu beetaaga buweereza. Okiwulidde ekintu ekyo? Obuweereza bwe bunaatuuka eggulu. Ssenyonyi mwatuula eva wano n'egenda e Rwanda ng'egeze kuba kapiira, Ssenyonyi nga yeefudde wa volleyball netusipeninga sente empitirivu obungi ezo nga tazoogerako nga tumutiise ku nnyonyi n'agenda n'amala weeks 2 ali mu volleyball era tugenda kumalayo ennaku 4. Palamenti okutuuka mu bantu si ggwe Bwanika kugenda ggulu oba Amongi kugenda ggulu oba mwenna kwesitula ne mugenda eggulu. Palamenti okutuuka mu bantu bwe buweereza. Obuweereza kasita butuuka mu bantu palamenti eba etuuse mu bantu. Kyogamba Bwanika omuntu w'eggulu omukyoli yeegomba nnyo okutunulako okusinga okutunula ku mukebe gwa Panado. Yeegomba nnyo okutunulako okusinga okutunula ku butimba bw'ensiri. Yeegomba nnyo okutunulako okusinga bw'anaatunulya omwana we ng'agenda ku ssomero ly'amanyi eritatonnya eriko amabaati, eririmu entebe, eririmu seminti, eririmu embaawo, eririmu abasomesa abasasula obulungi, eririmu ebikozesebwa byonna ebikola essomero. Kyogamba omuntu w'eggulu ayagala nnyo okutunulako okusinga bw'anaatwala mukyala we ng'amututte mu ddwaliro ly'amanyi eribimu obutanda. Tajja kuzaala mirembe asumulukuka ddeeka. Omuntu w'eggulu ayagala nnyo okutunula ku Bwanika okusinga bw'anaatunula ku mwana we ng'amutwala mu ddwaliro naye ng'amanyi gy'amutwala waliyo eddagala n'abasawo balina keya era babasasudde bulungi. Mwe kye muyita palamenti okugenda mu bantu kyeki. Kakati Bwanika bwe weesitula ne banno ne mwesitula ne mugenda ne mwekkata eggulu. Mbolo palamenti ebezze mu bantu kwe kumanya kwe kukomaawo. Singa bakitammwe ze baabaweereramu baaziryamu empuuta. Oba singa baazikozesaamu ebibasanyusa ku olwo kubanga bakitammwe beerekereza obbaweerera. Ne bambala obutundu bw'obukanzu obwa Japani. Ne bambala engatto z'amasanda. Nga n'oluusi batambulya mu bigere kubanga ku bo mumwe bakitammwe. Kitaawo nga yalina engatto y'amasanda yali kalekaleko. Abamu batambuzanga bigere. N'ava mu nnimiro n'akuuta akagereke ate n'akatuuza mu ttaka. Ng'akakuuse bulungi kanyiridde n'amala n'akatuuza mu ttaka. Talinamu nazigula sapatu aweerera mwana. Laba gwe yaweerera. Laba gwe yaweerera. Ali ku kibuga afuuse emputte. Twawulidde ne Joel Ssenyonyi yagaanye palamenti okugenda mu bantu. Ogaana otya palamenti okugenda mu bantu? Yiyi. Bwanika gwe palamenti. Era nga palamenti yammwe ne bwevaawo bababuuza achievement yammwe gye yakola kwe kugenda mu bantu nga mwagenda mutyo. Nze omugenya ateetisse tojja. Kuba tojja kuyoya emigaati ate gy'otaleese. Kya buvunaanyizibwa ezo z'okozesezza okujja okundaba ziweereze nfunemu kasukaali nyweko. Kakati mmwe mulinga ng'omugenyi atalina kyaleese mu kifo ky'okuweereza obuweereza mu bantu, mu kifo ky'okutwala obuweereza eggulu mu bantu abaakosebwa olutalo lwa Museveni lwe yateekayo mu Joseph Kony. Muli wano kati ssente zo ze mugenda ossaasanya senga muzikola mu tteeka eri. Waliwo abaana abaava mu masomero mu COVID-19 nga baafuna embuto. Mubateerewo tteeka bayige ebyemikono, muteekeeyo ebyalaani, muteekeeyo emisomo gy'enviiri,
muteekeeyo ebyabwe amakanika abavubuka booko abakuba omusenyu ababeera mu punching bbanga n'okulwana n'omusenyu mbu bayiga bikonde ky'okumala obudde mubateereyo ebyo engineering bakanike kubanga ssente ze mugenda okukozesa ebbanga lye mugenda okumala eggulu lizimba tteeka abavubuka ne bafuna skills ne bayiga okukola dani bwanika okugenda oyo noone mu nsiko zaabwe oyagala abaana baabwe gw'okugenda si kyekikulu era si kye beetaaga kubanga bwe kibanga kyakugenda kikulu waliyo neeri alabwa buli budde ate nga bagamba yagaba ssente naye balaba bava mu Buganda banona ssente eggulu ne baddayo e Buganda nga bba ab'eggulu bakyali bubi tebaagala kulaba mmwe abantu b'eggulu beetaaga buweereza okiwulidde ekintu ekyo obuweereza bwe bunaatuuka eggulu paalamenti ejja kubeetu